po jako akawuwo. A report today is not just the act. Abayizi abadde basoma basoba mu miliyoni ennamba mu ggwanga lya Ethiopia bebadiziddwe waka okumala ebbanga eritali ggere oluvannyuma lw'olutalo wakati wa Tigray mu kibinja kyabwe ekya Tigray People's Liberation Front ne gavumenti ya Ethiopia okunyinyintira and climb mountains with fragile bridges in order to reach the liberation of their entire land from the aggression and siege imposed by Abiy Ahmed on the Tigray people. Olutalo wakati wa Tigray ne gavumenti ya Ethiopia lwakamala emyezi egisoba mu 9 nga baakafiiramu bali 10,000 wabula nga baakakosebwa bali eyo mu bukadde. Children's Fund UNICEF warning that 100,000 face severe acute malnutrition within the year. Okusinziira ku Ssaabaminisita wa Ethiopia Abiy Ahmed nga ye mukulembeze ow'okuntikko agamba nti akabenja ka Tigray People's Liberation Front kakonoona amasomero agasoba mu 7 naddala mu mambuka ga Ethiopia. From the Ethiopian federal government, Abiy Ahmed has been making the rounds. He traveled to Turkey. He has been at the G20 summit meeting. He has met with the Crown Prince of Saudi Arabia. Kino kiddiridde nga ababudami baddukira mu masomero awo akabenja k'aba Tigray kwe kusalawo okugasaanyaawo. The reason why there haven't been more on-the-ground investigations or any on-the-ground investigations in Tigray is simply because the Ethiopian government has not allowed human rights organizations such as Amnesty International. Olutalo wakati w'aba Tigray ne gavumenti ya Ethiopia lwatandika mu mwaka gwa 2020 mu mwezi ogwa Novemba era nga abantu abava mu mambuka ga Ethiopia omuva amawanga ga Tigray bawakanya obukulembeze bwa Ssaabaminisita aliko Abiy Ahmed era luzizza nnyo Ethiopia emabega naddala mu byenfuna. Humanitarian agencies, UN and NGOs are complaining day in, day out about their operation being restricted. Humanitarian workers have been killed after some very irresponsible statements by government authorities.